kaddala amanya bampita Kalani Edward ensonga gy'oyogedde eyo tiwaliwo sayidi bbiri buli olabanga abantu nga balina ekizibu kimu naye nga beeyawuddemu ebitundu bibiri kitegeeza waliwo abagala ekizibu ekyo kisigale nga kigenda mu maaso waliwo n'abagala ekizibu kiveewo temusobola kubanga mwagala ekizibu kiveewo ate ne mweyawulamu olowooza ekigendererwa kyabwe kiba ki ngenda kugamba tulaga mu maaso ngenda kunyumira buli kimu abagamba President Museveni yawadde executive order yono yakubye waliwo yasooka mu January waliwo ne yafulumye just of recent years ekyo kyokka omuntu yali badde akozesa obwongo n'amanya olaba bagala tufune ebiwandiiko kuyita mu executive order kitegeeza waliwo ekizibu kuba tewaliyo ggwanga lirala lifuna passport oba ndagamuntu okuyita mu executive order there is no it's not there buli ggwanga lyonna okera ku macyanga gwe bonakeera n'otambula n'ogenda ku Uganda Affairs n'ofuna ebiwandiiko bwe oyagala bakuwe okuyita mu executive order kitegeeza waliwo ekizibu ekinene kati ekizibu n'ekyo ye article 10 era kati ffe kyoba ogambye mbu tuli ku side eno ewakanya executive order tetugiwakanya wabula twagala ekyo ekizibu kyennyini ekiviiriddeko executive order nti bagituwe tufune ebiwandiiko kuyita mu executive order ekizibu ekyo ye article 10 kyetwagala okugyawo okunoonyerezaako nga tetunnagenda wa executive order mugirwanyisa temujagala biki ebyo nga tetunnabitunulamu yo ebadde ekoze omulimu guno okuva wejafuluma mu January ku makya ga leero nina omuntu gwenkubidde essimu ali mu sayidi eyo nga mubuuza nawulidde executive order yafulumye omuntu asobola okufuna ebiwandiiko era nkola ki okola biki nzija na biri bye nakozesa luli ne bampa buwi ne ziri siiti na buli kimu oba nzirayo kwewandiisa buto ebibuuzo bimulemye okuddamu nampa ennamba y'omuntu omulala yampadde ennamba y'omusajja amuyita Biraalo mukubidde essimu yasose nga teriiko nezamu nenjikuba nagano gikwata kitegeeza bano abantu kye batembeeta ekituufu kye baagala bakwate Abanyarwanda gavumenti ebawa obuvunaanyizibwa nga be bagaba recommendation letters nga buli Munyarwanda yenna agenda gye bali ne bamuwa recommendation n'alyoka agenda mu NIRA oba mu immigration oba mu Internal Affairs ababatembeta executive order kiwulire sebo kikigendererwa kyabwe awo baba bafunamu ki mukugabamba bwegaba recommendation tosobola gendayo kukuwa leeta eyo ebbaluwa eyo recommending you nga towaddeyo ssente ate kibadde kigenda mu maaso kibaddewo kulya banoonya mmere ya leero banoonya ngeri gye babeerawo kitegeresebo naye baali tusaasidde ne batubeera bakisa kuba bano bannaffe bano Banyarwanda bannaffe yadde beefuula ekintu ekirala bo kye bayita mbu babandimu kyesingera bomanyi bano bannaffe bennyini be bali mu kukola bino naye baali tusaasidde ne batunula wala ne batunula ennaku ebizibu Banyarwanda bali mu Uganda bye bayitamu obiwulira waliwo abetta abaana babajjako miliyoni 7 kuba passport ate ne bazibamma abaana bafuna ebizibu bingi nnyo nga bagenzi wali eri wansi nze kennyini ayogera kyantuukako nagendayo omusajja oba yali amanyi ndi bwe namugamba yali ali mu kuinterviewinga naye bwe namugamba yambuza tribe namugamba Munyarwanda fesi nemukyuka omusajja ono alinga gwe nayombye naye gulo limu kiki kumbe simanyi tasobola kugamba nti sijja bikuwa wabula balina akakodyo kaabwe akuwandiikira kapapula nagamba genda wali wansi ku immigration wali eri bakugamba ekintu eki kola naturalization ekitegeeza olina obutuuze obw'eggwanga eddala bwogenda okuwaayo bakuwa obwawano
kati nze wali oyagala mpeeyo ki nga ndi wa wano sina butuuze bwe nina kuwaayo kuba ndi wa wano njagala kutegeeza abantu abo ekigendererwa kyabwe nno ekirala ng'ovudde ku kiro ekyokutufunamu ssente baagala kukeereya process gye tuliko eya constitutional amendment bafunamu nshya okukeereya anti bo bwe tuba nga tuli divided wakati wali abantu abaveeyo mu byalo talina kyamanyi kati bwajja ayagala kufuna passport oba oluusi yabiwulirako kati bwawulira nti babbo beesooka mu maaso omanyi obulimba omuntu waba nga akozesa nnyo obulimba ne mumuwa ruumu n'agenda mu maaso nga apulikinga obulimba obwo abantu babitwala nti bituufu kitegedde executive order ne president yalitubeeredde wakisa sinaba kugendereka president yaligambe nti waliwo okuwubisa president kuba bwengamba nti executive order erina ebizibu ebyo byonna bwe bityo waliwo okuwubisa president okulaba nga asalawo afulumya executive order than okukkiriza okwamendinga oba okubeera omusale mu kwamendinga constitution ddala article 10 ekwata ku mawanga okusookera ddala twalowooza nti executive order eno bwenajja ejja kuba nga painkiller abantu abali obubitugeza abalwadde abagenda okujjanjabwa abaana bagenda mu kusoma wabweru nga tulowooza nti kisobola okubeerawo as a short time solution then constitutional amendment nayo ejje mu maaso awo naye ne bweyisiddwa executive order ne bweyisiddwa tekoze tubiwulira abali bagenzeyo tebina kyebikoze kitegedde so president ayinza okuba yawubisibwa abantu bano naye president yali ekubye mu kifuba n'atubeera wakisa n'akimanya nti executive order gye yatuwadde tesobola kumalawo kizibu kino tugambe amendment of the constitution tekoleddwa executive order nesobola okubeera solution for all along newankubadde bali bafunamu ensimbi mu banyarwanda tekisoboka yadde n'akatono be kati buzibu kyobuba bwolekedde obuzibu twatwolekedde nti buli munyarwanda eyazaalibwa mu ggwanga lya Uganda tugenda kusigala awo omanyi omuntu akusibira mu kifo kimu bweti nga akusibidde mu kifo kitya kimu tugenda kusigala wano nga tulinga aba wano nga naye tetuli ba wano stateless tetulina ggwanga lyetugwamu tetuli beeri tetuli ba wano tuli awo wakati emirimu gigenda kutufa kuba nendaga muntu zigenda kugwako titumanyi kikiddako so singa constitution teba amended particularly article 10 obuzibu bwetwolekedde bwebwo nti ne betulina betwakola bannakigwanyiza ennaku zino bamanyi buli bwe banaawulira nti bano abantu si bannayuganda mu mateeka bajja kujja ne betukoze baagala okubikola ki okubitujjako kuba twabifuna mu bukyamu tetuli bannansi mpulira bulungi mu lutalo olwaleeta Museveni mu buyinza lwa 86 kigambibwa nti abanyarwanda baali basaabe mu kuleeta gavumenti eno mu buyinza ekyokubiri bannayuganda bangi abatali banyarwanda bavayo ne bagamba abanyarwanda mwe mubamazeeko emirembe mu ggwanga Uganda mubabbako amataka mubabonyaabonya mwe mukola mu gavumenti ekiba nga kiri bwe kityo olowooza omunyarwanda asasuddwa nga talina biwandiiko abanyarwanda tebasasuddwa President Museveni yalituberedde wakisa n'alowooza ku musaayi gw'abajjajjaffe ogwayiika mu lutalo olwamuleeta mu buyinza n'atuwa obutuuze kitegedde sebo tosobola kubanga eggwanga lye wazaalibwamu ate gavumenti yennyini yalibadde ekuprotectinga ate ebitongole byayo bye bikunyigiriza nga bikugamba toli wa wano kati baagala tuddewa mpulira sebo kidese baagala tudde waffe so nkubira president omulanga yali ekube mu kifuba n'atunula mu nsonga eno okukaaba konna akuwulidde
bye tuyitamu byonna abimanyi yalitubeeredde wakisa naye kuba mu kifuba omutima omuzadde n'atukolera ku nsonga eno ne tufuna obutuuze naffe ne tweyagalira mu ggwanga lino kitegedde abantu bonna bakimanyi nti tuli bantu be okitegedde ensi yonna yonna ekimanyi tuli bantu be kati ate lwaki atuwaayo mu mikono gy'abalabe batugajambule ng'atunula kakati ku nsonga y'abantu abatugamba nti ffe tukumiddewo gavumenti eno mu buyinza mwe muli mu bifo bya gavumenti mwe mubabonyabonya mwe mubagoba ku ttaka mwe mukola ki kati president anyway oyinza okwesanga mulimu ne bannaffe abali mu bifo ebyo naye abantu abo batuvaako dda tebatulowooza nako yadde n'akamu president kyenjagala omusaba olw'ensonga nti bannaffe lino eggwanga lyonna lyonna abantu batulaba ng'abantu be ate nga bagamba ffe tumukuumidde mu buyinza byali tusaasidde kitegedde kuba singa avaawo situmayi kigenda kubeerawo nga singa avaawo nga takoze ku nsonga eno kigenda kubeera kitya ku kifaananyi abantu kye batulabiramu nti tuli bantu be gwenga gwe kifaananyi kikyoyinza omumukubira kyolaba singa abavuddeyo nga constitution teri amended singa etteeka lino lisigala nga bwe liri ndaba nga wayinza okugyawo gavumenti erina ebirowoozo ebyawukana ku bibye ne bukya ku makya nga bagambye mwenna abali wano nga temuli baawano mutambule mukole mutya mudde gye mwava ate kati tugenda kuddawa kitegeeza kutukwata kututwala bo gye baagala pulira sebo bwe kityo bwe kiri president yalitubeeredde n'ekisa n'akola ku nsonga eno yagamba abalinako ekisa kubanga abateereddewo executive order ye kyekisa kikirabika we kikoma ekyo kyokka executive order okubanga agituwadde kyekizibu ekisooka nkyogere ntya ekyo kyokka kikulaga nti waliwo obuzibu lwaki executive order lwaki ffe tufunira ku executive order baani abalala abagifunira abafuna ebiwandiiko through executive order alowooze ku kyokuba nga takola executive order wabula ekintu nga kikola automatically twagala kintu nze nkere ku makya ngende ku NIRA ngende ku internal affairs nfune ebiwandiiko ng'omuganda ng'omukyoli ng'omusoga situwagala bino bya executive order bw'anaavaawo olwani agenda okola ki bwe najjawo omukulembeze omulala atabimanye bya executive order so ekyo kiviirako executive order ye article 10 kyetwagala kiveewo golowooza nga ye ayagala ogikyusa oba tayagala gwe mukulabako president ye ayinza okuba ayagala gikyusa kuba singa abadde tayagala gikyusa teyalitukiriza kugenda mu maaso nanjiri yakubunyisa nenjiri gye tutambuza okubuulira bannaffe nti bannaaye waliwo ekizibu mutudde naye waliwo ekizibu ekinene temuli bannansi ebbanga mwazalibwa wano bazadde bamwe babazalira wano naye temuli bannansi mu mateeka mu 1995 baateekawo etteeka babajjako obunansi kati muli baawa so eyo exercise eri mu kugenda maaso etteeka liri mu bage tuli mu kunoonya mikono abantu basayininge ku tteeka tulwadde president yamanyi ekyokukola oba tulabe oba atuvaamu atuwayo emikono gy'abalabe baffe oba tutere akola ku nsonga eno gwe mukulabako olaba nti okubakkiriza kyokka mukole consultative meetings ayagala okukyusa gundi naye waliwo abamuwubisa yes nabano abamusaba buno obuntu obutonotono kati nga executive order nse nkayita kantu katono lwansonga nti omuntu aba alabidde kumpi kitegedde oba olabidde kumpi kati ensonga eno waliwo n'abagiraba nga ebiwandiiko nti passport national IDs ate ekyo kitono nnyo kyetwagala sina biwandiiko obala twagala butuuze bunansi kitegedde wakati omukadde ali mukyalo passport ayagala kugenda wa kitegedde ye ayagala butuuze
tewali amukuba ku mukono oba gavumenti ya pulezidenti evuddewo oba ekyaliwo nga yasigalawo. Abaana abato abakyayagala okugenda okunoonya embeera ennungi be batunuulira passport n'endagamuntu, naye ensonga enkulu butuuze. Ekisobola okutuwa obutuuze obwenkomeredde kwe kukyusa article 10. Kitegedde ate bino ebintu byewuunyisa muganda wange. Abantu gavumenti eno bekkiriza nti Banyarwanda, kitegera be bantu abali ku booda districts ziri ezaawula Uganda ne Rwanda, Tungamo, Kisoro, Kabale. Ate abantu abo bo tebakkiriza nti Banyarwanda. Bo bagamba bafumbira, abalala bahororo, abalala bakiga. Kati ate ffe abakkiriza nti tuli ati gavumenti tetukkiriza. Awo wennyini lwaki temufuuka abakiga oba abahororo naye nga wava Kabale n'Ojeeni n'ogamba ndi Mukiga, you get the documents? Waliwo abantu abalina that kind of mentality. Why don't you change into another tribe and you get documents and you base it? Kakati kwekyo kyogambise okweyita kyotali si musango. Gwe bwe weeyita kyotali, okweyita kyotali musango. Singa nva wano neŋŋamba neŋŋenda ne neeyita Omukiga, bajja kuyita Omukiga ankoleko interview ambuuza ebintu bye sitegeera. Basooke bakukwata omusango gwa impersonation. Weebale nnyo bakukwate bakube emabega w'emitayimbwa nti weeyise kyotali. Ye lwaki neeyita kisiri? Ng'ogamba nti lwaki syekyusa neeyita kiri? Nange nkubuuza lwaki neekyusa? Okubeera Omunyarwanda kikyamu? Kirimu obuzibu? Tewali buzibu. So ate njagala okugamba bannaffe Banyarwanda, bannange, oba mulimu sitigima, walimu okwetya low self esteem eri mu Banyarwanda sigirabangako. Okitegedde? Baveeyo, muveeyo mugaragaze ko muri Abanyarwanda, muleke kwihishira. Kitegedde sebo? Omunyarwanda olina okukkiriza kyoli, muve mu kwetya. Kulira sebo? Waliwo ensonga y'abavandimwe be baliwo. Abavandimwe abalaba eno tumanya Abanyarwanda tetuba tukyalawo ne tulira abavandimwe. Omuvandimwe y'Abanyarwanda. Ekigambo ekyo bwe kyava nakugambye bw'otuuka wali mu internal affairs, bwe batuuka ku tribe ne bakugamba nti oli Munyarwanda, bali abasajja ekibagira mu bwongo nti wavudde Rwanda. Naye ekyo ekifaananyi bagala kukisiigira abantu abatabitegeera, naye bo bennyini munda mu mitima gyabwe bakitegeera. So bagala kusiigira abantu kifaananyi nti bano be Rwanda. Naye ffe abasaba ebiwandiiko bya wano twazaalibwa wano, tulina kakwate konna na ggwanga lya Rwanda, twazaalibwa wano, tuli ba wano. Bekikwatako balina okukitegeera nti tuli ba wano. Nsonga y'abavandimwe egyo ŋŋambye nti bw'obatuukanga wali ne bakubuuza n'ogamba ndi Munyarwanda, nga kibawulikikira ki? Kibawulikikira bubi, oba tulinako embeera endala sigimanyi. Kati omukulu omu najja n'ekirowoozo nti naye bwe ngenda wali eri ne ŋŋamba nti ndi muvandimwe, ng'ayagala eky'Obunyarwanda okukijjawo, kukyusa linnya Abanyarwanda kiveewo weeyite muvandimwe. Ekisookera ddala tekiri mu constitution, kikyamu. Oba weeyise ekintu tekiri mu constitution. Kati ye ng'alowooza nti eyo esobola okubeera solution. Bw'okyusa erinnya n'oyogera ekintu ekirala kisobola okubeera solution. Ekireeta mutima mulungi ng'alowooza kisobola okuyamba. Mpulira kati abantu ne bakigula nga bw'oleeta ideology, abantu ne bagigula ne batandika okufolowinga. Naye oluvannyuma teyina impact gyegera impact. Kati eyo gurupu yagoberera omusajja oyo. Abo Banyarwanda bennyini be baasalawo okuva mu layini. Gurupu y'abavandimwe eri saidiwa mu lugendo luno olw'okulaba nga Munyarwanda abeera. Waliwo ekifaananyi kye basiiga nti bayamba.
tibayamba naye in actual sense sisuubira nti bayamba kuba singa bayamba baali badde beegatta ku gurupu eyagala okufuna permanent solution kitegedde so kyekyo ekira kyengenda okwogerako njagala kwogera ku abakozi ba immigration ne NIRA ne internal affairs engeri gye batuyisaamu nga tutuuse wali nabadde mpulira mwami Monday Simon Monday owa immigration ng'agamba bo tebalina buzibu bakola kyatteeka bondowooza onenya babwerere mu nsonga eno etteeka weeriri kitegedde etteeka ebbi weeriri naye neneeyisa y'omuntu engeri gy'okwatamu omuntu ngaze mu ofiisi yo nayo nsonga nkulu olira singa nzijja muganda wange ekintu kyengenda okukola nti green about it sikimanyi nnyo kiri awo you can guide me nongamba no kino kiri bwekiti niwekiti newekiti olw'ensonga eno kijja kubeera bwekiti naye bw'otuuka wali gwe kasita ogamba nti oli munyarwanda kitaawo munyarwanda maama wo munyarwanda obanga akoze omusango nagomola obanga alidde mu nsoluko so bakutreatinga obanga kiki kale bakutreatinga bubi kyenyiza okugamba tebakukolako fairly ng'abantu balala kitegedde ate naye ekirala kisinga okuluma bakusaba ebintu ebyewuunyisa n'okwewuunyisa ate omuntu omusaba oti amalalo g'abajjajjabe really omuntu omusaba otya amalalo g'abajjajjabe olyoka okkirize nti otegerere okwo nti munansi bwe tuba nga tuli mu mbeera eyo Uganda eragawa bwogirabawa nzera neewuunya nnyo kubanga abakulembeze bakyatunuulira ebintu ku level y'amawanga tribes n'ososola omuntu olw'ejust olw'endabika ye ekabira ye unfortunate kibi nnyo tuba tetugenda mu maaso yadde n'akatono so ate olaba ogenda ekisinga n'okutuluma ensonga erako erimu n'obubbi kanjogere bwenti kuba sente zetuwaayo okutuwa ebiwandiiko zisigalayo bazitwala ate ebiwandiiko tebituweebwa olabanga otofuna biwandiiko tebabizikuddiza nedda sebo oba you don't claim for that money too. How to claim for that money? There is no any way you can claim. There is no way. Bannaffe babasabye sente ziri weird. Omuntu omusabota milioni 7 nti afune milioni 7 eki document abaje bafunira ku mitwalo 25 yo musabe milioni 7 ate tokomye okwo ogimumye mwagala abantu bakole ki real ffe nsi yaffe ffe twazaalibwa wano byonna byemutukola kama abasasire busasisi niga ffe tuli bawala nga tufundikira tetulina gye tulaga mulanga kigwokubira abanyarwanda naddala abo abatembeeta executive order mu lutalo abatembeeta executive order gatufundikira batusaasire balowooze ku munyarwanda byayitamu balowooze ku maali y'omunyarwanda egenda okufa singa gavumenti emaali ebintu by'abanyarwanda bye bakoze ebisobola okubagibwako ne gavumenti embi singa ebanga ezze balowooleze wala baleme kulowooleza wano oba balina byo bye baagala ebyabwe nga balina bye banoonya eri pulezidenti alina omukono omugabi agaba oluseke balumukube kitegedde balumukube baba abawadde abawe naye baleme bave mu nsonga baleme kutundayo bunnansi bwamu baleme kutunda bunnansi bwaffe baleme kukozesa ffe bo bafune bye baagala webalinyo webalite essaawa zino waliwo ensonga etambula
mawulire mugalaba Buganda yajiddwa ku map ya Uganda kituufu kisoboka kati nze wano Buganda mwe nazaalibwa ate buli wempulira ebyafaayo mpulira nga Abaganda bakola bajjajjaffe obulungi obutenkanika baba masaji nga baze bagenda gye baayitirayo n'okutuuka wano western side wa tewali babawa tewali baba welcoming bulungi nga Buganda so ekikwa nze akageri kendi wano mu Buganda wano Buganda gwemanyi sinaba na kumanya Buganda jinsinga okutegeera nazaliwa mu Buganda so kiba mbasi kiwulira bulungi ekikwata ku Buganda n'Abanyarwanda mu Uganda kiba kitukwata kitegedde wakati bwo kulwani bina betukoze tubikoledde mu Buganda era biri mu Buganda kati bempulira ngo ate Buganda lyegwanga lyokeri abasembeza muyinayo n'omukiise tuyinayo n'omukiise kama wa chairman w'ekitiibwa chairman Simon Kaitana kikira mu Buganda so biba tukwatirako ddala mulanga kigoyinza okuba awo wenyini woba ofundikirira Buganda teri ku map ya Uganda Abanyarwanda balwanira documents mulanga kigokubira government naddala mu nkulakulana y'ensi yaffe Uganda ku nsonga omulanga gonyinza okubira government tewali kikitwala government nakyefiirwa bwetereza bwetereza ebitatambula etteeka likyuke etteeka likyuka lwa bulungi bwaki lwa bulungi bw'Abannayuganda kati Buganda yasigalawo ngera bwe yabadde naye just mannya ge bakyusa ti ate simanya northern region central region era erinnya balijjawo bawandikewo eddala ti Buganda region oba Buganda south oba Buganda north bali waleme kubeerawo clash na just lwalinnya mpozi obanga olw'ekigendero ekiri emabega okukyusa amannya anti era Buganda bwegamba Abaganda naddala bali ku social media bagamba waliwo ekigendererwa kati okutulaga nti wali kigendererwa bakakkanye emitima gy'Abaganda bagikakkanye bakomyewo bakiwandikewo nga Buganda region oba Buganda south oba Buganda north oba Buganda west bakikole bwe batyo abantu emitima gye bakakkane okusiba okubeewanisa emitima nga balowooza nti waliwo ekigendererwa ekiri emabega Daily News Channel bwetyo bweba tubaniriza tubeyanziza ababaddeko nga batugoberera tubadde ne Mwami Kalan aliko ensonga zagenda maaso n'okuttanya genda maaso n'okubanga osharinga likinga Bannayuganda bagende maaso n'okubanga balina ensonga zibategeerera ddala mu butuufu bw'okuzitegeera tweyanziza nnyo tweyanze